Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, president w'abantu, president w'Abannayuganda. Olunaku ekiro kyokezeza olunaku olwaleero yasibye ku street ng'agabira abaana ba street ekyokulya era yogolaba agaba ebintu mu buveera bwa black ye His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tweyanzizza nnyo mukama waffe, tweyanzizza, weebale kubanga oli musajja ddala. Webale kubanga oyagala Bannayuganda era webale Bannayuganda kubafunira ekyokulya. Tuli basiimu nnyo His Excellence okubanga osobola okuvaayo ate n'okola omulimu weeguti ogw'ettendo ogw'amaanyi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, kutabadde naye baganda baffe, mikwano gyaffe. Ono nno yabadde alambula baana ba ku street bano basula ku street era nga yabawadde yagenze nga abayitamu wabazuukusa wabawa ekyokulya baganda baffe bano no bambi tebalina wabeera tebalina waka wabula basalawo okujja ku street z'e Kampala. Bw'atyo omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yabakiddemu n'abafunira ekyokulya era kati we bali embuto zaabwe ensanyufu. Oyo mukulembeze w'eggwanga His Excellence the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, president wa Bannayuganda, president w'abantu, president w'eggwanga lino, omukulembeze omulungi atwala Uganda mu maaso. Ebyo byabaddeko ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Tusiimye nnyo pulezidenti waffe, tusiimye nnyo, tusiimire ddala. Webale kuba na mutima mulungi, webale kuba na mutima gwagala ggwanga era webale kubeererawo ku lw'Abannayuganda. Bannange tweyanzizza, webale nnyo His Excellence, webale kwagala ggwanga, gwebale kugabula ggwanga. Bannange tuli basiimu nnyo. Abantu bano babaawo bambinga enjala ebaluma ne pulezidenti yagambye nedda kangende ndaba abaana bano mbafunira ekyokulya era ndowooza obalaba obasula mu bikutiya basula wabweru. Bannange embeera si nnyangu naye omukulembeze waffe bannange twasiimye nnyo. Tweyanzizza nnyo, tweyanzizza nnyo pulezidenti, tweyanzeege. Webale kwagala ggwanga, webale kulwanirira Bannayuganda ate webale kubeerawo ku lw'omuntu wa wansi. Bino nno Museveni bye bimulema okukola era bino Museveni bye byamulemera ddala okukola. Bino bye bifuula Bannayuganda ab'enjawulo era bye bitwala Uganda mu maaso. Bannange tuwulira nga tusiimye, tuwulira nga tuli b'amaanyi ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga okutugenda ewala ate era n'okutwaliza ddala ewamu. Tumanyi bulungi nti His Excellence the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atutwala mu maaso era ajja tukulembera bulungi kubanga muntu w'abantu era ayagala Bannayuganda. Mbeera bwetyo bwe yabadde nga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agabula abaana b'oku street. Bannange twasiimye nnyo pulezidenti waffe ate era tweyanzizza nnyo pulezidenti waffe. The NUP leaders they are heading to the streets to share the first day of the year with the street kids, and you can see the Secretary General is trying to pack the food. They are packing the food. They are going to share with the street kids. They will be joined by the president on the street, as you can see. The National Unity Platform leadership trying to share with the street kids. Abantu baffe abali homeless abatalina bakita mwasirize mu Uganda. Olunaku kugenda bino ebintu tugenda bitwali tugenda mu tawuni
streets za Kampala ez'enjawulo okuyambako abantu baffe nga bwe tutandika omwaka ate tubadde mu nnaku nkulu abamu tebafunye na chance yakufuna emmere bali awo just obasanga ku makubo nga beebase kakati tugenda ne pulezidenti waffe okuyambako abo abantu okulaba nga nabo bafuna kamere nga bwe batandika omwaka. Why did you choose the street kids? Why did you choose the... No, these are homeless people, not necessarily street kids. In Uganda, mulimu abantu bangi nnyo abatalina waabwe, abatalina we basula, kubanga embeera y'obwavu ogiraba mu ggwanga. Kakati kyekyo nti tubadde concerned nnyo nga bw'otambula mu ggwanga olaba abantu abeebase ku nguudo. Tebalina breakfast, tebafunye kyakulya, tebafunye ki. So kitukakatako okugenda n'okubayambako ne tubawa n'ebigambo ebibazaamu amaanyi. Naye ekyo ekizibu ekya homeless people tekiri mu Uganda wokka. Ne bw'ogenda America okirabayo ng'abantu abamu bali ku makubo. Naye gavumenti endala zibeera ne plan z'abo abantu bano abaffe bo babavaako buvi. N'osanga abamu nga bafiiridde ku makubo nga balina ebizibu ebityo. So katugende tulabe nga tubayambako abantu. So as a new NUP, apart from taking food, do you have any future plan for them? Of course, kati ffe nga NUP singa tuli mu gavumenti abantu twali badde tubayamba. Omanyi twali badde tulina kye bayita low cost housing nga abantu bwe batyo balina we basula. Twali badde tuteekawo ennyumba ez'abantu bamufuna mpola. Making sure at least nga bw'olaba Kampala mu buli division nga tulina ennyumba nnyingi nnyo eziri constructed by government eziyambako abantu abafuna ssente tono. Naye ate si Kampala wokka, mu bibuga byonna awali abantu abali homeless, government eri responsible kye yali badde ekola okulaba nga abantu abalina. Then of course ne initiatives endala ez'okumeka sure nti nabo bakola ne bafunamu akasente ndio bakola. President Robert Chagulanyi Ssentamu agenda kugabula abaana ba ku street. His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu the president is serving food to the street kids. Gezaako okuwa ku baana ekyokulya embeera. President agezaako okugabana ekyokulya n'abaana ba street. Wano nga waliwo amadala. Tubasangayo atula ngenda kubeerawo buli omu atuule wabadde buli omu namuwaye okutegeera alina akabatu banange bonna bajje tubaweere. President gawerekeddwako Secretary General ekibiina Chairman Nyanzi muntu wa watu bali mu kugabira ku mmere abaana ba street. Oh mama uno mama kuna watoto
President agezaako okugabana ekyokulya n'abaana ba street olunaku luno olw'olusooka. Abulaza, katugusembere mwe musembere mmere gigabe genda. Baana ba street kids basula wano nga bwolaba. President asazeewo okubaleetera ku kyokulya lunaku lusooka mu mwaka. Ofunye ku mmere. Papa muveyo kukole. Tudde bali. Council of Security. That's the side here. Let them Dogo stage mara tuveyo. President agezaako. Ina omuddaalo wagwaki? Parambo guys, I'm feeling this night, I'm feeling this night tonight, I want to eat this thing, I want to enjoy it. Yeah, I want to enjoy it. I want to enjoy Merry Christmas. Just like me, I come from North. I come there just for work, but I never get work. I work. My name is Yes? I've come from Zombo district in Uganda. Then congratulations for this here. May God bless you on whatever you're doing. Thank you. Call me. Done. I come from Navy. I come there just for. How do you feel so far? How do you feel? I feel so bad because I'm lacking. There is no job for us to do. Then we want a job. There is no job here. We just stay on the street. There is no house to us to stay. That is what you are lacking about. Thank you. How do you feel so far? We were done. I come from Navy. I come there just for working, but just starting where I said I come from my home. I stay there. I not get to work. Just I thank everybody all for help with the just for helping me down the food for everybody. God bless you. Thank you. The name of Wanda Stephen Road. I come from Paida, Zombo district. Mimi nakuja hapa Kampala kutafuta maisha yangu. Nataka kutafuta maisha nasinda mimi. Kutafuta maisha nasinda mimi. Namna tunaishi hiyo. Tunaishi mbaya sana. Tunatafuta mtu mwenye afanya nini?
Focus pia juu. Sasa namna tunaishi hiyo. Kwa pia sina kaa kama nini tunaishi vizuri. Kama namna watu tunaishi. Yangu natoka ndio hiyo. So my name is David. An ate wood parombo anyola abinu kai ikampala kasauko abe sauko an harmonize wood parombo afoyo shamu kelira ka woni abe Bless you. shamu kelira tineni agenu ngona achamu. Yeah, it is nice we're here just to share love of the new year together. We know that there are so many more people that are homeless in this our country. So besides sharing the blessings of the new year together, we also wanted to create awareness of the plight of these people and to call upon those in charge, you know, to do what's necessary to have a plan for our people that are homeless. Because it was one, just to govern love ya new year, never chali bafeba na bali sura kusikia. Abantu bangi nyonyo obulambwe bulemerera nebisanga nga bali ku street era ojeko okugabana nabo kwagala kwa mwaka mpya twagadde era tucreating awareness ensi emanye n'abo abatutwala bamanye nti wali abantu bwe bati abalina obuzibu bwe bati era abalina okolebwa plan. Twagala obagaliza omwaka omupya mulungi. Happy New Year everybody. President amaze okugaba emmere agigabira abantu ba street wano mu Kampala kati mu kibuga agenze abayitamu abawakumere olw'enkola ey'omukwano mu nkola ey'okwagalana. President w'eggwanga alumirwa abantu. They are praying. They are praying for blessings to him for what he has done. Few leaders, they only remember them when they want them for votes, but here His Excellency Robert Chakwenzentamu is ever on point. He has really surprised most of the people. The leaders are sleeping, the leaders are home eating, but the street kids and those people, you've heard the testimonies, they are telling you they are coming from different districts. They came for jobs, but as of now, they have no job. I was telling you that most of the leaders, they wanted Kabulaza chichi. Kabulaza vitawabikola ajigogo shagera. Watenzo wangambia bateka anga. Motoka bwe. The president is in the city trying to look at the people with no help. Boss. Mukulembeze Mkwata. Mukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Chakwenzentamu. His Excellency Robert. His Excellency. Mama, bana imezukemba wewe. To present space. Which space? Bobi wine. Look mwana kwa mwaka mpya. Happy New Year. Happy New Year.
President. President agezaako kusharinga love. Abawadde abo amaze. President agezaako kusharinga love n'abaana abatalina masirizi, abaana abatalina abafaako obujulizi obuwulidde nga bagamba nti bajja kukola naye tebalina. It takes a leader. It takes heart for a leader to do. Bakulembeze bato. Tetubitanga kukyatambula. Bakulembeze kwata heart. Umutima ogulumirwa abantu abatamulowooza nako. Agezaako president w'abantu abawadde surprise. Kulembeze His Excellency Robert Chaplain Sentamu. Ingira salire. Kulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Chaplain Sentamu awerekeddwako Secretary General. Fili yangu wa anti mweroka yemmere tugiresi. No chair. Agezaako okulaba abaana street abawa ku kyokulya eri abo. Kisinze okunkwasangako abaana bano bajja banoonya mirimu naye kati bali ku street tebalinayo basula, tebalina kye balya. Wakati mu kibuga sawa zigenda mu 6, sawa zigenda mu 5, naye omukulembeze ayagaliza abantu bw'ati bw'akola. Omukulembeze ayagala abantu bw'ati bw'akola, akulaga nti abantu bemubeera ku mutima, abantu bamubeera ku mwoyo, tafaayo kyekisobola kutuuka ku bulamu bwe at night so long as abantu bwe bali bulungi. Mu bigambo bye agambye nti ojjeko okugenda mu kyaki ne babasabira, ojjeko okukola ki, abantu bano aba abalowoozaako nti essaawa yonna nga tugenda
Krista. Kasa Agabula ntubere babiri sebo. Tondekao. President ali mu ghetto atandikidde mu ghetto ze Kamucha alambula ku bantu be. Esaawa ziri saawa 4 za kiro. Olunaku lwa January lunaku lumu January 2024. Nteekateeka gy'alina kulambula ghetto zonna. Olunaku olwaleero abeetikidde ku mmere asoose wansi eno mu ghetto awali omuntu eyafiiriddwa ebifaananyi tebibadde kiri olw'embe kati ayorekera street z'e Kampala saako ne ghetto ez'enjawulo okuba gabanako n'abaana abali ku street oba abatalina mwasirizi abali ku mmere banyumye. President ng'awerekeddwako Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform wamu ne Nubianli ngono ye minister avunaanyizibwa ku nsonga za culture asaako ne bannabitone. Olwaleero bali mu Kampala budde bwa kiro bagezaako okulambula ghetto zonna saako n'abo abataaga obuyambi mu mbeera yonna. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bantu nga bagenda maaso n'okucelebratinga omwaka gwa 2024. President omutima gwasuze mu baana be abaghetto abantu ababeera ku makubo abeetaaga abasirizi agezaako mu mutima ogwa Sseruganda. Mana wa mama I can see your sweat and the tears. Alice Nonje ngono ekansala wamwe owa Nnyendo Ssenyange Katwe Bulando Nekitengeesa mu Masaka City kati yafuuse ensonga eyogeza buli omu obwama olw'emirimu gy'akolera abantu be abaamulonda era akalulu n'akawangula ku bitundu 80 ku buli 100. Ono abeebaza olw'obuwagizi bwammwe bwe mwamulaga ssaako n'ekibiina kye ekya National Unity Platform wansi w'omugendo gwa People. Bw'atyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwe yalabise ekiro kikeesezza olunaku olwaleero ng'agabula baganda baffe abasula ku streets ez'enjawulo. Tweyanziza nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, tweyanziza nnyo mukama waffe, tusiima nnyo omutima ogw'obugabi gw'olina. Omutima ogwo twasaba gutambule guwangaale ebbanga lyonna. Bannayuganda tugufunemu era tugufunemu ekyokuyiga. Tulina okugabana, tulina okuwanga bannaffe nga His Excellency bw'akikola. Tweyanziza nnyo mukama waffe,
tweyanziza nnyo era tuli basiimu olw'ekifaananyi ekirungi kyewalaga n'olwokuba nti oli example nnene gye tuli tuzibasiimu nnyo tweyanziza tusiimye nnyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi and His Excellence tusaba tutambulira awe Uganda eyawamu ye Uganda etambula na Uganda eyawamu ye Uganda ey'obuwanguzi tusiimye nnyo twasiimye nnyo mukama waffe tweyanziza tweyanzege